Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugama mutya mwenna abasiramu n'abatali basiramu abagoberera ensonga zino abagoberera omukolo guno gutandise okubeera nga tubatuusaako mu butongole nze lujja nga tusinzira wano ekyanja tuzze ku mukolo gw'omwami Akram n'omukyala Dr. Hajjat Kuluthum. Ensonga zino tuzze tuzibategeeza ebbanga ddene nnyo olunaku lwe luno olw'okwanjula. Jjukira nti omukolo gw'okuwa gwaliwo era gwaggwa ababiri officially mwami na mukyala naye nga wenjogerera kati at least ogw'okwanjula kati yessaawa eggwanga libeere nga litegeera emmotoka ekika kya V8 motoka ezimu ku z'ebbeeyi ezivugibwa mu ggwanga lyaffe mwe muli Omuko era nga mu maaso awo tugenda kuba nga tufuba okulaba nga twogerako naye mu bigambo bye mujja kuba nga ate mumuwulira so yembeera sofa abako bamaze okubeera nga beeteekateeka ekisigalidde kwe kubeera nga ate tugenda tukyalire ddala mu butongole ewa Dr. Hajjat Kuluthum. Abazadde batulabe, ab'emikwano batulabe, ababadde balowooza nti byakulimba nabo bakitegeere nti bino ebintu bya ddala. So tuwe tunyumye. Bw'otuyitanga ku mukolo gusuubira okuba nti tugenda kujja nga tuguweesa ekitiibwa. Omukyala yatuwadde kaadi eri VIP. Lwaki nedda tuba tulina okujja amakooti gaffe amalungi, ekkanzu zaffe ennungi, tujja ate ensonga tubeere nga tukola ki tuzituusa ku Bannayuganda. So nkutegeeza nti ku mulundi guno production ennungi ngenda kuba nga ntambula ne Womal ku kamera, ngenda kuba nga ntambula ne Tona Azores, nyina muganda wange Ivan waali naye ekintu asindika mpola mpola, Kachumbari Express ku mukutu awo naye agenda kubabawo ebifaananyi kosa ne mikutu emirala egy'enjawulo weetuli nnyo naye ng'ekigenda okutwawula ffenna Ivan zikooti zino ne kanzu ez'ebbeeyi. Ne kanzu tugenda ginoonya wano ku mukolo okuleka abako naye nga nkubuulira egenda kuba nantala waki nantala bwalabwa so ebyo essanyu bwe litandise so bannange bambi mutwagalize buli kimu kitambule bulungi bambi nsaba busabi ffenna katukkirize nti ebya ddala abadde bagamba ndowooza guyinza obutabaawo simanya katemba byakulimba tebijja kusoboka yessaawa lwe luno olunaku bigenda kugwa bajja ti nga banyumye we batyo nga lwaki tekiggwa abaana baabo banyumye bamaseeka banyumye kyekigaana kale ng'olina lujja ne ttiimu yonna ya Captain Music nsaba ate tubeere nga twegatta kati ku kye bayita omukolo ogw'okwanjula mu butongole. Kuluthum twamumaze dda wano kyawedde dda kati officially Dr. ate nga Hajjat tukigadde kino mwebale kujja bannange mwenna olunaku mulindo tulutuuseeko alhamdulillah sabire tuyitemu tuzibye bulungi tusamu nga teremu baraka tusinkaneyo. owulira otya seeka nga bulijjo lwakuba nti kyaliro kyanjawulo naye nga wano nali nkimanyi wendera nja kutoka abala bakola emikolo batera okaba ku maziga ogenda gakabira wali eri kiki nankabye maziga g'omukwano naye nga byebyo bibaawo katwagaliza kale amina. Omukolo gwakukola ki gwakusanyuka mbamanyi tulina abanyankole bangi ate abanyankole tulwawo okusanyuka kya butonde tetuli si kituufu bannange tulwawo okujanjawaza naye mbasaba leero tukole ki tujanjawaze omukolo tuguwe hype. Tusegereganye bannange akatifa abava eri ankole ebimu tuyinza okuba tetubimanyi kambe bajjukizeemuko ebisaamusaamu okugeza taata w'ewaka bw'atubuuza omwogezi ali ewaka abataata bw'atubuuza abakyala ffenna nga tukola ki nga tufukamira basenga bwe batubuuza bayinza okuleeta obwana nga buto naye ne bagaa nti abo baki basenga kitukakatako abakyala okukola ki okufukamira. Nja kusaba eyeewulira muli nti olwawo okusanyuka oba weemanyi nti nze ndwawo okusanyuka tula mu layini ezisembayowa emabega eri wano mu maaso tubeerewo n'abalina vibe vidiyo yaffe ebeere yakabiri tutegereganye bulungi. Ensonga endala nga nkulu omukolo tugwetabemu tugubeeremu okugeza omwogezi erina kaaliise nga kati betaaza ffenna okubeeramu okugoberera tugoberere. Nze nja kusaba engalo tukube zino eza kenzo tizikubire waggulu pepwa so lwe tukube engalo tuzikubire waggulu zikole ki zirabike bategeere nti abako kye bajjiridde bakola ki bakyagala
era bakiriko amiina sagala okwogera bingi bibe bitono kubanga twakeereyo edda musanvu kitundu batusuubidde ku mukaaga kandeete ttiimu eri ate tukole ki genda tutya tugenda kudda mu motoka zaffe yafulumye kubanga dokita wakwatagana ne inginiya okitegera butegeeza kiba kika nagatakwa banyina abalungi Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound.
nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Aha. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Aha, wansi fuuti nga 2. So omuddo kagube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.